This is ITV Uganda. See your dreams. Zivuga. Abasajja mwana mufanagana, I don't know why. Tukuleetedde lisiti y'abasajja n'abakazi abakola transport era oba omukubbo weegendereze. Make me cry. Kulaba ng'oli eyanimba, we can make me fly. I don't think I can fall in love again. Abasajja abatagaba transport muve ku bakazi mubalekere ababasobola. Eno elisiti y'abasajja abatatayiza sikaati ate ng'embwa zino tezigaba transport lwaki temuva ku bakazi? Temuyina de n'ekikumi kyokka ne mwesiba ku bakazi. Isaac, Gwech Alex, Isima, Gwogu Jimmy, Henry, John, Lawrence, Martin, Mahadi, Patrick, Eddie, lwaki tomuuza ku mpale? Julius, James, Derek, Fahad, Emmanuel, Abe olabika ate gwe olina muloge. Julio, Marvin, Michael, Andrew, Ivan, Alan, Stephen, ate gwe Stephen wandibadde weddako. Yasini, Peter, Joel. Mwe bagezi muve ku bakazi, temwina de n'ekikumi n'ene mwesiba ku bakazi, muve ku bakazi. Abasajja abakoga. Maybe kanfunika boda boda. Ya boda boda ndaba kikola. Kubanga tekwata jamu. Naye olowooza bakutwalira ssente nga mmeka? Bayinza okuntwalira n'ensonga kasanvu. Kikola. Kasanvu bakalya neyanzeege bannange mpulira omutima gwonna okumbuuka. Kasanvu bakalya bakalyawo. Neyanzanye neyanzeege. Anti ogambye kasanvu. Okwo guli mutwalo kuliko 3 zange. 3. Kati zimpe. Njagala ogende abeeko bagambe mwetetenkanye bulungi nnyo. Njagala omukolo tukole omukolo nga gwa kitonga nga sigwa abantu bangi naye nga gunyuma. Nga teguliko bantu bamuyoolerero. Naye nga musufu. Nina mu change. 3 zange zimpe. Muno tamuli change, mulimu lisiti z'abandi. Mulimu lisiti z'abandi. Atukole bwe tuti. Tugende wali ku nkutwaleko, tugende wali ku mobile money. Batuwe change wompe 3 zange. Naye anyway kale, it's okay tubireke. Nja kwetetenkanya. Kale, obone tetenkanya tekina. Abakazi abalimbalimba abasajja nti mujja oluvannyuma baweereza transport ne mujjako amasimu gammwe era ne mweyisanga n'okwekyanga mukungu. Nga 3 March nakuweereza emitwalo 2 lwaki tewajja? Maama yafa. Maama we yafa nga tewambikira. Nazirika nali sikyategeera. Nga mukaaga March nenkuweereza emitwalo 2 nga tewajja. Taata yamenyeka ekigere. Nga tewangamba mbu yamenyeka ekigere. Nga mama. Negwe mulowooza ssente tuzijja. Mulowooza ssente tuzijja tumala gajeera omuntu nakuweereza ssente ze n'akwesunga. Omanyi neetegeka. Wiikisi 2 emabega nakuweereza emitwalo 4 n'ongamba oli makindi olinnya kujja nga tewajja. N'omuyunzi n'amenyeka. Yali ayunga taata. Ng'ani amenyeka? Omuyunzi. Kati gwe n'omuyunzi bikukwatirako. Anti yali ayunga taata ate ng'amenyese nga naye nnina okumanya. Kati eggulu wangambye ojja nga tewajja. Eggulu wangambye ojja nga tewajja. Gulawo kyamimu nnyingire mu ndolo tumalize be tumaliriza oba mbeeko ensasage gyenkolawo. Kola ensasage. Abasajja abaweereza abakazi ssente za transport zennyini nga tekuli zijjako mu. Eno ye lisiti y'abasajja nga kuwa transport mutwalo tasussa. Ekyewuunyisa takuwa nazijjako. Nano kabemenga nieno oyinza kumbona yakakaamu 5. Especial koma nnyoko genda oziwe nnyoko. Asooka Sharifu, Shafik, Shakimu. Ate oyo Shakimu oyo muyinako wino musungu nga bungi. Shakuru mbu Franka. Fred kati gwe Franka ndi mwana wa musiraamu taata. Hijabu ya 2 mwejo mwetano okolera mutwalo oli musimi wa toyi weekomeko. Petereze tulinayo Tomu, Ukasha, mbu Rahim, Latifu, Hasani wali Hasani.
Haruna, Hakim, Musa, Simon, Rashid, Dani, Muhammad, Philip, naye bano abasiraamu kiki? Sekitegeera, betereze, Kiki? Hamza, bu Philip. Ali, Waliyo Ronald yeeyita na Roni. Roni. Kyokka bw'obusimibwa ttooyi. Hey guys, road trip Ginger Town, I'm coming. The source of Lake Victoria. abawala abasaba lifti ne mumala ne mwefuula nti emmotoka zammwe olumala ne mwekwatira nabo vidiyo ne muweereza abakyali bammwe mu Sebo ogendako mu town mbadde nsabako ka lifti. Hey guys, road trip Ginger Town, I'm coming. The source of Lake Victoria. Banange, mnansonyo jam. You guys have no idea chilling in town. And I hate driving in jams. I'm driving in town. Banange, Kubia, Kanya, you guys, sorry. Banange, I hope my car is not damaged. Kampala potholes. Guys, let me get back to you. Banange, chibi chinku yo chiga kubesimi yangu. When I thank God I wasn't speeding. So this is jam. abo ye babadde abasajja n'abakazi abakola transport era nga nsigadde nga nze omuweereza Laba Ria Kayz era nga oba oyagala okumanya lwe mba ntaddeyo ka vidiyo konna nyiga akadde ako kasobola okukujjukiza nga Side soft. Thank you for watching ITV Uganda. You can watch all our best videos on YouTube and Facebook. Simply subscribe to our YouTube channel ITV Uganda and see your dreams on ITV.